yakiriza okufa alyoka atununule. Munnaddiini yennyamidde olw'abavubuka abadda ku ttaka lye baasikira ne balitunda olw'ensimbi ne bazigula mu pikipiki za bodaboda. Bino byogeddwa Reverend James Nsubuga ow'ekkanisa ya Kikandwa CEO Kakiri bw'abadde akulembeddemu okusinza okw'okwebaza olw'abatuuze b'e Mwera okutandikawo ekibiina mwe banaayita okwekulaakulanya. Atundirewo asobole okulinnya ku Nuwa, asobole okulinnya kugula ku bodaboda, asobole okugula n'ebirala bingi. Ne bakadde baffe bayita mu bulumi ne bagamba ettaka lino ne bankubadde nga waliwo obuzibu bufaana butya kandirekera abaana. Akukulumidde bamusigansimbi ab'enjawulo be bazze batuukirira okulaba nga bakulaakulanya ekitundu naye nga basiwa nsaano ku mazzi olw'obwavu obuli mu bantu mu kitundu ekyo. Ekibiina kino kituumiddwa Men and Women Association nga kino kyakubayamba okugoba obwavu. Asabidde n'eggwanga okubeeramu emirembe naddala mu kaseera ak'okulonda ke tugendamu. Eri amaka gaffe, eri abaana baffe, eri eggwanga lyaffe, kakati tuli mu mbeera mu mpewo z'abannaffe abali abeesimbyewo nga tusabira n'ebyomwaka okujja bwe binaabeera. Yosia Kwalunga ye mwogezi w'ekibiina kino ategeeza nti bakyalina okusoomoozebwako omutemwa ogugibwa ku bantu abeewola mu bbanka kubanga omuntu wa bulijjo anyigirizibwa nnyo. Tukatereka era kitukola ffe tutereka ssente okumala omwaka mulaba nga tukiteeka mu ngeri eya buli wiiki okutandikira ku 13 n'okweyongerayo kubanga tuli mu community y'abantu abaavu. Tetuna muntu gwe tusibiramu bweru kubanga tukimanyi tebalina ssente. Kirabo kyo eri Mukama tayinza kukigana. Ate abakyala abakristaayo abeegattira mu kibiina kya Mothers Union bakubiriziddwa okubaako ebyokukola bye beetandikirawo basobole okujja mu bwavu. Bino bibagambiddwa mu kusaba okubadde okw'okufundikira okukyala kwa pulezidenti w'ekibiina kino Josephine Kasaato okubadde ku kkanisa ya Uganda Martyrs Church of Uganda ku kigo ky'abajulizi Namugongo. Kasaato ategeeza nti abakyala abamu batuulira emikisa gyabwe ne batasobola kubaako kye beetandikirawo okukola ng'ate obusobozi n'ebifo we bayinza okwetetenkanyiza babirinamu. Ono abakubirizza okukola baleme kulindiriranga buyambi kuva mu baami buli kadde. Kiri kuliko kyasinze okuloola kufanire ku mbaga webale kuloola sokwati kati ekiddako oyingidde mu bufumbo bw'omusajja ono akusuubira mu bingi kale abaana obazadde apart from baana kiki ekirala kyokoze. Robin Nantale ne Sharif Sebunya bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.